akunganya ensimbi akunganyiza ensimbi National Bank of Uganda nga governor Bank of Uganda abajali naweereza Minister of Finance namubulya sente mekaza ayina na making sure nti no ebyobulimi ebya business ebyokusoma ebya health n'ebitongole ebirala byonna bitambula bulungi nti kunaku bwe tujja kuwa sente ebitongole ebina okugula ensigo kunaku bwe tutuwe ebitongole ebina okuyambako okugula emmere ngemaze okusimbibwa kunaku bwe tujja kuba tuli Bulaaya nga tukola promotion okulaba nti no bebasimbye bisobola okufuna akatale gavumenti eringanga muntu buli kimu kikola n'ekinnakyo honorable ndoza tampulira njagala kuvaayo honorable n'ebirala naye kyembuuza amaze okulondebwa ate president general wammwe nzira mu kibuzo kino kyokka nkuleke kaakati ki ekiddako mugenda kukola ki ekiddako kiri ekintu kimu ye okusinziira ku ye alowooza nti ajja kusobola okukolera mu kulutibwa wahabulwa ng'ali mu gavumenti ye ate nga bw'ali newaffe mu Democratic Party nga president ekyo tetusasobola kukkiriziganya nakyo tuwandiise ebbaluwa jajja okufuna enkya ey'okuyita National Executive Committee mu nnaku 14 nga constitution yaffe bwegamba ebyo byalowooza nti ajja tubuulira biki ebifa mu constitution mu Gw'omunaana tekijja kusoboka ziti ye wadde nga 14 Ogw'omunaana gyatubuulire ekyokubiri kyekimuyitira kumubuulira nti ebyo byasazeewo ne mukulu Museveni ffe tetukibikiririzaamu ffe tuli pate eyasaba okujja mu buyinza se yasaba okugenda okukolagana n'eyo eri mu buyinza ku mbeera ezimu ekyo kye twasaba abantu tumutuwe obululu tujja kgenda tuluse obuweereza obulungi eri mmwe Honorable Engineer Norbert Mao tetukyambalanga president wammwe njagala kweyanza tetukyambalanga president wa Democratic Party webale nnyo engineer ssentebe wa DP Masaka member wa parliament wa Bukoto Central Party ali ku parliamentary caucus ya DP nakuddira honorable webale nnyo olw'ebigambo ebyo